Article 82A(1) clearly says that there shall be a leader of opposition in the parliament. In absence of the leader of opposition, Dr. Abed Bwanika is able, willing, and ready. I'm a member of parliament from Chimanya Kabonera Masaka City, and I'm a member of the National Unity Platform. Kolagana n'omulabe waffe mulabe w'eggwanga lino atunyigiriza atufutubaddeko atufutyanse basajja bano batujooza naye nalabye abakiwagira mwademu nalabye ono w'Entebbe Mbwatekamwa Saalongo tamanyi yabadde abagiza butamanya nalabye ow'Enjeru Jimerwanga Jimerwanga kwali ku babaka bali abiri aba G20 nalabye Abedi Bwanika ntuza bye baka opposition ababadde Abedi Bwanika ali abaddeko mu opposition goli muto naye Abedi Bwanika diri wamulaba mu opposition ate nasembayo okujjukira kyenjajuka kiyakola kitali erabirwa mu nsi eno nga bali ekololo bagenze okukima declaration form nga bagenda okulangirania wangude kuba president yomu kubasookawo okutuuka Besigye abateekateeka omusango nga Abedi Bwanika ali erimu agenze kima mpapula ze kifo kye kyakutte Besigye abaali napangapanga empapula n'obujulizi addukire mu kkooti awakanye ebivudde mu kulonda Abedi Bwanika n'agamba nedda era teyakomaawo yagenda ne mu kkooti n'aweera mwami Museveni obujulizi tebabbaka akalulu era n'agamba nga yeewolereza nti nze akange tebaaka nadda nkigamba ne Bobi Wine Bobi Wine ateeka otteeka amaanyi gonna n'okuwagira abalina amaanyi gonna ku bantu bonna abaliddemu NUP olukwe operation bano basajja butakomawo Bobi Wine olwalira alina obululu ababaka 57 mu parliament senga mu parliament ejjanga basewanda gibayingidde mu parliament Bobi Wine anaabana ababaka 10 naye nga bano abana abamuvuluze bwe bati nga mu parliament mwebali ajja kuba talina kyakoze bano singa banaddayo naye singa parliament ejja edda nga alina ababaka 100 ana kurimu nga bano bonna bafudde mu parliament bazzeeyo ajja kubanga atambula agira bugiza ati kubanga bannayuganda bajja kumanya nti Bobi Wine takoonwako akana kalenzi kajja ne kayimba olimba nga 14 nga Nansana municipality eyina abantu 60,000 eyina omubaka ogu Greater Mbale jentero kuwanga ekyokulabirako lwenajjanja kuwa ekyokulabirako nga nkuwa Kyabushenyi ne Greater Mbala nkulage district n'abantu abalimu Greater Mbale Nansana manya Wakiso district esinga Greater Mbale obunene ngegisinga square kilometers 10,000 kuba Greater Mbale ina square kilometers 2,419 nga Wakiso ina square kilometers 2,888 bwe bugazi mu bungi bw'abantu Mbale erije bayita Greater Mbale ina abantu akakadde kamu n'emitwalo 82,900 Wakiso ina abantu obukadde 3 n'emitwalo ameka abo nabo tubaveeko tugende mu balonzi awe kusoba inzo kuba bazaala nnyo abalonzi Wakiso ina abalonzi akakadde kamu n'emitwalo 11 mu 10,000 eligible voters yes Greater Mbale ina abalonzi emitwalo 7 mu gumu nawe era tubasinza abalonzi emitwalo ameka nkulamusiza nnyo gwe munafa agenda amaaso n'okubanga otugoberera nkubuuzizaako n'enkwebaza emirimu gy'osobodde okubanga okola nze muzzukulu wa Kisolo Martin Kimbowa nkomyewo tubeere nga tugoberera tugenda kutunda ebintu bingi nnyo palamenti yatudde eggulu yakomekerezeddwa naye twagenza okugimaliriza nga ebyatutta ab'eggulu ate birowooza ebyavuddeyo nga birala twali tumanyi nti bagenda kubuko amaanyi gateeka nnyo ku nsonga eziruma abantu b'omambuka naye twagenza okumaliriza palamenti ng'eriyo abasaba obwaloopu eriyo abasaba obwa minisita eriyo abasaba okuwummuzibwa bagende bateeketeeka ebbago n'ebirala gwe nina wano ye bwana Sewandagi Sentamu musajja munnabyabufuzi omugundiivu nno ddala ensonga azitambuliddemu era azimanya ate nga munnamateeka era omuyivu sikola kale gwe tugenda okubanga tutambula naye olwalisa sokola mukadde wange nange nesimye okuba sebo sibyo otya kunoonyereza nebbanga nga sikufuna kasitola lero nfunye nga sifunanga mukisa abadde wa mukisa nti lwosoose okunfuna ate londabye era era bangi bannoonya ne batandaba si lwakuba nti neewulira
naye waliwo abantu abatumalira ebiseera nojja oyogereko naye ate nga nze nina ekizibu kimu tompa byakwogera omutwe gwo otwamula nagwo ombuuza bibuuzo nze nyanukula bw'oba onooyagala okumpa ebyokwogera tosobola kunfuna mumate mujabala ku page yemu bwompita ng'olina oludda lwo nze ndi kitala nsala saidi ze buli ludda wenjagala nsala okusinzira alo TV gye nakolako omukulu n'angamba nti njagala tukole programu eno njagala gwobere ku side empakanya then nze nzijentereze nengamba integrity yange oba togisodde mbo nze nzijentereze byoyogedde naye nga byowakanya tabikubuulidde tabimbuulidde nze nzijawo mpakanye nti omusajja bw'akola kino kikyamu anyway ndabika bwe ntyo omuntu nga neetaaze ate nawamu nnyinza okubula lwa byabufuzi oli gwenvuganya bw'amanya ndi sewandagi bw'anaabeeraawo ajja kusobola okuwangula ekifo kino manyi naku zino neeyagaliza Nansana municipality naye ekyomukisa omulungi nti twagisazeemu kati Kerere badde esinga obungi enerimu bazambaali simanyi bakaana kambaata simanyi bawakayima twala tugende bonna twabalese Nansana kati tugenda kusigala eri Gombe ne Busukuma naye tuteekeyo constituency endala omanya amaka gange gali Gombe nga nzaalibwa mu Nabweru nze mu Nabweru taata wange mwe baamuzaalira Emaganjo nange era bwe banzaalira society eri Gombe Busukuma Kavule Matuga olinaginabeera Nansana division ye Gombe kati abo basigala mu constituency empya etondeddwawo then kati Nabweru division ne Nansana division ghetto Nansana division Wakayima bw'ataakola nnyo era bw'ataakolerako ddala abamuvuganya abasinga obungi bava Nansana kati Nansana bonna buli gw'owulira buli omu gw'omanya avuganya avaluddawa ava Nansana kati abamu baba ne interests zaabwe nze mbadde n'ekizibu abalina interests eza political party oli n'agamba nti kakati party eno yange nze gye mpagira era mba nakuuza nti okyali mu FDC navaamu dda ne ngenda mu NUP FDC saagijjaamu lwakwagala FDC najijjamu nga maama wange Nabosa Sebugwawo yandeeseemu naye mu budde obutwa tukyalina people power kuba gye twali tukoze ng'ekyali umbrella tutambula butambuzi kati ng'obwongo bwange bumanyi nti nja kubeera ne kaadi ya FDC naye nga ntambula ne people power kati ekizibu people power neefuna vehicle eriya NUP ng'ate naakava mu PPP nenyingira mu ki ate neyakutwala nga naye avuddeyo awo lata navaayo naakava mu FDC mu PPP nyingidde mu FDC mu Kalume PPP eyabidandisa oyagala kunsiiga nti ana kibiina kya byabufuzi ekitalina nyini kyo kati ekyo ekibiina kya byabufuzi kya muntu eyamuza ebidandisa li kati nali naakagivaamu ndooza wiiki nga 2 nfunye kaadi ya FDC ate ngenda okutuna tuki ng'ate PPP NUP efunye ekibiina PPP efunye people power efunye vehicle ya NUP ng'omusajja omukulu kyali kijja kumpeebuula n'alira bisenga omuntu azunga obuzunzi kubanga gye bali ababikola ng'ate bakulu nga Abedi Bwanika ekyo yali kikoze kati naye nze saakikola ate nalina kumala kwetegereza nnyo era kintwalidde ebbanga kizija mu FDC si kinene mivuyo gino gyolaba giri mu FDC ensonga enkulu eyasooka maama wange Nabosa Sebugwawo yandeeta mu FDC n'avaayo naye gye yagenda ng'agenze wa sitaani nga nze siyinza genda naye wa sitaani ne mugani maama sisobola genda nawe ale nga walayira nti sitaani n'ebikolwa bye n'abagoberezi mbyeganye ngamba maama nkwegalidde ensonyiwa sijja genda wa sitaani kansigale wano nga ayina be yasaba agende nabo sebo yagenda n'abantu abawerako abatonotono wa sitaani kati bw'amala okugenda nensigalawo nga nzinze emikono bwe nti ng'omupya mu FDC ntunula eno ntunula eri kati ate ngenda okuba nga nkyatula ngenda okulaba ng'atambulira ati ne munne nga nabo bagenze wa sitaani kati nentunula ngende wa sitaani nagamba siridda wa sitaani nensigalawo era bwe nti nga nkanula amaaso nengamba eno people NUP ffe twagitandika nga tutandika people power kangende wa muto wange tuddeyo gende mumanyi g'abantu bali nembaleka nenkwata awo nentunula era kati mwawo wentambulira wentunulidde wegambe constituency tugisalamu tufune bagisaze muddawo bikyali mu pipelines kisigalidde eri parliament umanyi bintu bimanyi twateekayo proposal nga twagala constituencies
5 mu Nansana municipality nga nze manyi Nabweru division kuba ye yange mwensibuka ejja kusigala nga constituency kuba yo bwesigala nga constituency enkuba ketonyo omusana kagwake awo wenfiira naye olw'okuba kati bagigata Nabweru bagigata ku Nansana nga kwe bagigasse ebyafaayo Nabweru eyo bw'ogigata ku Nansana n'ogifuula constituency eddayo mu gombola gye twayinanga gye baayitanga Nabweru kati bagiyita Greater Nabweru ebyafaayo bitulaga teri yali avudde emiruka gy'ewaffe eno n'awangula bavudde emiruka gy'e Nansana kuba bo bangi ate bo tebalonda tali we Nansana ne bwe bamulungi okusinga Yesu tokakwatako tebakulonda balonda sitaani owaabwe kati ate ne waffe Nabweru emaganjo ne Kawanda miche emiruka giddako fe abaffe tuli libbulo owaffe bw'aba mubi tetumuwa tulonda omulungi owaabali naye nga Abaganda bagamba nti omubi owuwo akira omulungi wa munno naye bannaffe bo tebabiraba problem gye muyinza okufuna nga tewaliwo NRM muganzi wa president atanya nnyo okusala nga alina gwalabye omanyi mbeera Makerere eyo tulina kye tuyita zi ewaffe NRM zi teri kandu kono banaagibawa NRM ewaffe nga mubawa constituency tebalina kyakikolera kubanga twaleeta ebibalo byaffe ne tubibala constituency ekikira abantu emitwalo 10 n'emeka n'esatu bo balina ezaabwe nga z'abantu mitwalo 2 za 15 za 12 ffe tulina emitwalo 6 mu gutya bano abasajja basigalawa Sitenda Sebalu ate abo bali eri Kyaddondo East eno yali Kyaddondo North ono mutani wa minister mutabani wa Kibirige kakati naawe oyinza okulowooza nti Bannansana bayinza okuba abasi kuba amaka ge gali Gombe bakwata Kasule bakwata Kibirige ne bamu emyaka 10 ne bakwata mutabani we ne bamu emyaka 10 ebiri family enambe maze mu emyaka 25 nesawa zino mukati abali kachukwa bya kulonda bo tuyita basiru okufana akachukwa bya kulonda bamukokonya bukokonya bambikulyako we bati nasabbalala nekagalawo nasemba nakyo usabere yagala mugoba mayiye bwado bwakola yakosendeka era nze ye muwana magezi tatawaana teri muntu musiru ayinza kuddira family yali emyaka 25 tujongere ne basewanda gite bannalyako batwe katwali obutajjo butono nga sewanda ginako kagala kalyeko at least ninze ngenda kuteesa ngenda kubaka ebikulu byenkola mu Nansana municipality Munnagombe Nansana omukulu center Musewandagi akulambululidde ensonga ozitegedde kale gwo omusuncho kino nange nayo obutuuzeeyo naye ate era njagala okimanyi abe Nansana municipality ku mulundi guno balina omukisa tewanabawo mbaka nenkana buyivu Wakayima teyasoma emisango gyamusinga nawulira just bagamba gali manya tetwagala ebyawa emisango ngulina teekawo ku essimu yo abatuwuliriza nze misango gyombi ngiina ogwasooka mukoti yasooka n'oguli ku apiiru ngukuwe gwe weesomere kyebagamba abantu kirala n'ekyamugobya kirala nze sentamu Mukasa Sewandagi wali ompuliddeko nga neeyita mu Kibyalo Ziyase lwaki seeyita oba sentamu Makumbi kasitola bwemuntu ng'alina wakyusakyusa amanya wabaawo ebizibu byawo naye ate era nze ebyange si bya equivalent byegoberera bwe nali nakatandika ne bano nababuuza nti omubaka gwe mwalonda mwamutwala mu palamenti ng'alina bukugu ki omanyi abaka bamutu banenya omuntu natukawo nanenya omubaka nti omusajja talina kyakoze tayogera ku palamenti aliyo ku radio taliyo ne ku social media tetumulaba naye mwamutwalayo ng'alina bukugu ki omusajja alina diploma mu in art history nga yamejalinga mu pottery kati mu palamenti eriyo okuteesa mateeka eriyo okukola mbalirira kati bintu ebiryo birala nnyo kati omuntu asomesa okubumba ebyo bo mugamba omubanja nze bwe kinaatuuka ku bya budgeting nga bw'obiraba nina degree Bachelor of Business Administration na majoringa mu finance awo nsukawo nenyongerako nina Master of Science Accounting and Finance era nayo zonna noze Makerere nze simanyi university endala manyi Makerere yokka kati wano bojja mu legislation okuteesa amateeka na kinaki awo sebo ndi muna mateeka era ndi Makerere okolalo kyatange ne mukazi we kati bagenda kuba bayina omuntu ng'alina ebintu ebyo ng'ebyembalirira abimanyi ng'ebyamateeka abimanyi ate bebasinga okwetaaga ate ne mu parliament waliwo kiba kikulembeze ekikulu ennyo okwogera kitone articulating issues kitone Katonda yakigaba bano bemulowooza embaka goyogeddeko twabeeranga naye mu lukiiko lwa disitulikiti ewakiso ng'abaana balwana n'Olungereza lubakuba ebigo lubaze ne lubaze eri
nenda ba rules of procedure nga mulimu ekituli nempita mu kituli nempisa ekiteeso speaker atukkirize buli muntu atesenga mulimi olusingo kola ki okumanguyira era twekanga fena tutesa mu Luganda nini we twaseseza mu Luganda ombaka wakayima talina kiteeso kye mu lukiiko lwa Action District Council abamu balabiseko eggulu nga balabikidde just ku attendance katunulira nga kazibwe Bashiri Mbaziira mu buduvu mumunenyaki mwamutwala mu parliament ng'alina bukugu ki amawulire agaawa n'okunoonyereza ensonga lwaki teyagenda ate mu iso n'abeera eyo ng'ali mu polisi yalingidde mu polisi n'abeera mu criminal investigations department kubanga eyo okunoonyereza kugira andi kati wali kati obanga agamba ntwalewo bannamateeka bokka kati mwerabira ekintu kimu omukulu oyo okwogera akumanyi era n'okunoonyereza akumanyi naye alina driver emukaka okwogera nekimuvuga kati yo yayigira nti bwaba ayogera kati mwaba media mubimanyi oba oyogera nyalo sewana jiwagira notekamu eddoboozi kati awatali feda tasobola kwogera mu parliament eri feda kati musajja watwalinda mwere mu feda kubanga buli wayogera ng'akyalowooza feda ebaawo then ne bagijjamu n'ayogera ne bagizaawo n'asirika n'alowooza kati mu parliament eri feda tomusuubira kwogera era wamulabye yabadde alina kwogera mu byakuzanyazanya mwamisana mutandikira wennyini palamenti y'eggulu wagirabye ensonga ez'abantu eggulu twadde ffenna tukimanyi nti ensonga za kwogera ku Northern Uganda ebibaluma n'ebirala naye njala kutunanya ensonga ezaleeteddwa mu lutuulo olwo nga zaali tezeetagisa twala ggulu tutunulire ensonga tutandike ku nsonga ya mwami lumu omanyi mulina ekizibu naddala mwe bannamawulire ogenda mu jjinja n'olisuubira okuvaamu amazzi ejjinja n'okwata ennume n'ogitwala ku nnume endala ng'ogisuubira okuwaka ezaale oba omulala n'omusanga mu nnume mwennyini ng'agikama ng'alowooza nti asobola okukama ennume n'evaamu amazzi otegeeza ki kiki wabadde osuubira mu palamenti yatudde eggulu ensonga z'eggulu yabadde ennume nga tosobola gikama mu mata eryo lyabadde ejjinja nga teriinako erisobola kuvaamu okujjako obuwunga ng'olina ddi kuba liveemu musenyu gufuumuuke naye tewali kalungi ketwali tusuubira ggulu eggulu abaagenzeeyo baabadde kiguumaaza ng'ente esula ku kyoto bw'owulira efuuwa olowooza eseesaamu naye ng'egukola ki ezikiza mwami Museveni mu bukodyo obwo obw'okuguumaaza mwami Museveni yamastalinga ekintu kimu diversion okubuzaabuza mwami Museveni lwaba n'ensonga enkulu ennyo wabaawo ekirala ekijja ate mwana tekatonda naba ku ludda lwe njagala otunulire Kyagulanyi ng'akutte mwami Museveni amunyiza obulago mwami Museveni abaganda bakuyita kubolooga kubanga mwami Museveni mu budde obwo yayambala ne yunifoomu y'amagye eno gy'ateekamu nga tekyamutuuka nga ye mwambadde laba Katonda bw'aleeta diversion ya covid n'agamba akaluka tukayingire diversion ya covid nejja swi mwami Museveni n'alyoka aleeta abaLDU ku kkubo ne bakuba abantu okubatta n'aleeta SOPs ze yagaana okuyisa mu mateeka n'aleeta ebiragiro eby'ekisiru ensimbi zaffe ne bazibba okuzimalawo ojjukira nti baagula n'emmese ez'emiliyoni 7 oyo yagula emmese omanyi sente ze bamuwa mu biliyonizi minisita ni musenero ne bamuwa sente mu biliyonizi ne baddira n'ono gundi simanyi magoola ne bamuwa n'akola ne factory n'akola covid n'akola eddagala lya covid yatuuka kuwona nga factory tezze omanyi mwami Museveni olaba twalina simanyi kyo gamunga ejja wano n'afuna diversion n'asimba ebimuli ebimererawo kwe biri mu Kampala ne bazimba wooteri zaggwerawo wali bajjawo essomero lyaffe Simon Demonstration School ne bateekawo mbu wooteri yali ewedde kati ate eri gye bazimba waggulu we bajja UBC we bagijja wooteri ennene ennyo kati tebagamba mbu ate nannyiniyo bamubanja nti bagenda kugitunda ate gavumenti kemwe sente mu bailing out kati tunuulire ebintu ng'ebyo oyo bwe baali badde nga bamubanja ng'agenda kutunda wooteri bagitunda gavumenti okwata sente ku bailing out kubanga alemeddwa gavumenti odda sayidi eri nobeera mu babiida n'ogulangule n'ogizza eno roko tatuwanga yadde siringi 10 mu musolo bamubairinze out kati ebyo nkugamba ni mwami Museveni ya mastering ekintu kimu diversion
so wetulaga kati wano parliament yagitutte eggulu ng'eno akakiiko k'ebyokulonda kali mu kukendeeza kukonjibwa constituencies mu Buganda, akakendeeza kuba councillors kasala n'ababbi batwala ssente zawadde loko zigende tetujja kuzimanya ze bazimbye eddwaliro lya Pinet ezitaliwo tetujja kuziraba ye n'adivertinga parliament n'agitwala eggulu ffenna obwongo bwaffe ne bugenda okwo ayina abakozi be nga bakolera waffe mu 2023 amawulire gabukedde gafulumya olukalala lw'ababaka ba NUP 20 nga bagamba nti NUP esatira ababaka bali mu kabinja ka G20 eyasookako baali bamuyitaani si baagala Kawalya taliiwaawo Wakayima Musokensereko taliiwaawo kati njagala bino ebintu beera omanyi mwekizibu kyemba nakyo temugoberera byafaayo mugoberera biri omulinganga balabi ba mupiira tamanya byabadde mu sizoni ewedde ali ku sizoni eno basibi bakapapula goberera ebintu gye bibadde olabe mwami Museveni trend gyatutambulizaamu olabe wagyalaga awo ojja kusobola okumanya kati bano abagenze eggulu bonna nze senga tebayogedde bye bayogedde lwena alyewuunyiza naye ekiruma tukyogeddeko naawe baleese ekiteeso kyabwe eggulu naye mwana watu weewuunye bye baagala okuyisa bijja kgenda okuyita nga ate mu palamenti baliyo kuba kwabo tekulina omu agenda kudda mu palamenti lumu mbu amaanyi nnyo era yakoze nnyo emityana buli muntu amwagala nnyo naye mutunuulire baleese ekiteeso nga baba opposition nga tebawirayo na 10 ababaddeyo naye ne baleeterawo opposition erina ababaka bagiteeseze kati nga kiringanga ekikugamba nti ku bo kuliko ayagala okubeera loopu naye nga bw'ayita mu nkola eya bulijjo Kyagulanyi tajja muwa bwa loopu ne beerabira bw'ogamba nti parliament loopu emukubengako akalulu kubanga ekuba ku speaker ne deputy speaker oba gobanga olimu amagezi fe abakuwuliriza oba totubaze mu magezi gwe obanga olimu amagezi fe abakuwuliriza oba totubaze mu magezi lwaki okujjako nga togayina era sipiika wa parliament aba sipiika wa parliament yonna era alondebwa babaka era parliament yonna bwe mukubako akalulu kyalibadde kya bwenkanya naye olwaleero sipiika wa parliament si ye mukubako akalulu NRM caucus ye mukubako akalulu Speaker wa Parliament NRM caucus Mwami Museveni bwe bagenda eri mu State House n'abatuuzaayo n'agamba nti ono gwe njagala Anita Amongo oba asobola atasobola gwe bakola ki gwe bafrontinga bajjera mu kalulu naye leader wa opposition mukulembeze w'ababaka abali ku ludda oluvuganya gavumenti mu Parliament katoyina bw'ogamba nti n'oyo aba NRM bamukubeko akalulu nti Parliament emukubeko akalulu awo banga agamba nti aba NRM bajjanga kutulondera gwe baagala era neewuunyiza mbadde ku radio ya CBS olwaleero nempulya mukwano gwange Kasirye Zimula ng'akiwagira nnyo naye Kasirye Zimula okuwagira ekintu ekyo ali mu kiwayi kya Mao Nobert Mao nga waali olwaleero akolera mu gavumenti ya NRM kaakati eyo endiga etambulira mu nte nze simanyi nti esobola okuteeseza endiga abadanisa okufuuka okubamu endiga etambulira mu nte teyinza kuteeseza abadanisa ofuna karakita ze ebiteeso byonna byeteesa byakuyamba nte Mwami Museveni abenga yalina gavumenti ate n'abavuganya gavumenti abakola ssemateeka tebaali basiru okuteekawo oludda oluvuganya gavumenti mu palamenti balina kyebamanya fe abaasomako ekitono ddala nga twasoma science tukimanyi tewaliwo movumenti yonna egenda mu maaso oba edda mabega nga tewaliwo maanyi gagiwakanya nga gadda gyeva omuntu yennyini okuyimirira asobole okutambula waliwo amaanyi agawakanya nga bw'aba agenda mu maaso gamuwakanya nga gadda emabega ne gamuyamba okusobola okutambula ng'agenda mu maaso nga bw'abadda mabega gamuwakanya gadda mu maaso asobole okutambula ng'agenda mu maaso amaanyi gano agawakanya sigaliiwo kulemesa galiwo kuyamba atambula asobole okutambula olyaga nsinga tewaliwo kibi n'ekirungi kyandibaddewo ate walibadde opimirawa toyinza kuleeta mukyalawo n'omupima mu bannalulungi nogandi mukazi wange mulungi nnyo era yasinga ku kyalo kino obulungi naye ng'aliwo bwomu onesooka teekawo ababi era toyinza mupima ng'omupimira ku maziki nogamba nti bulungi bwa mukyala wange mulungi nnyo asinga ezzike oba n'ekikyamu so kati bano ababadde baleta ebiteeso byabwe bwe baba nga bo bategeera bulungi fe balowooza nti tetutegeera
Mwami Sentamu botunulira engeri gye yakirambisemu omukulu oyo ye yetumye ropu yetumye ropu ate mulala yetumye ropu bweno kimanya kabonera oyo yasabye liivu parliament emukirize emwene ka budget agenda ateketeke naye mu kino kuba bateyatunuddeko mu maaso kyogera bwotyo nti opposition leader tumulonde bulonze mu parliament kati ne NRM eneeronda nampala waayo era naye tumulondere mu parliament kubanga leader wa opposition ye nampala wa NRM mu parliament lwakuba netteeka lyagamba nti lopu abeere ku level ya prime minister kwaba abeera netatuuka ku level ya speaker kuba speaker ali waggulu wa prime minister ye leader wa government business era naye tebamukubako kalulu munda mu parliament mwami Museveni yamulonda nti gwe leader wa government business n'abeeno ne balonda owaabwe nti ono ye leader waffe kibiina kye kimuleeta so nze mbadde ndowooza ti kino kyali badde kyanguwa abantu nga lumu okulowooza nti eno issue eddeyo ewaabwe munda mu NUP naye lumu wa DP era jjukira DP eyo yammaawo era jjukira nti DP eyo ekolagana n'omulabe waffe mulabe w'eggwanga lino atunyigiriza atufutubaddeko atufutyanse gwe basajja bano batujooza naye nalabye abakiwagira mwademu nalabye ono w'entebe mbwate kamwa Saalongo tamanyi yabadde awagiza butamanya nalabye ow'enjeru Jimmy Lwanga Jimmy Lwanga kwali ku babaka bali abiri aba G20 nalabye Abedi Bwanika ntuza bye babaka opposition yababadde Abedi Bwanika ali abaddeko mu opposition goli muto naye Abedi Bwanika diri wamulaba mu opposition ate nasembayo okujjuka kyenjajuka kiyakola kitali erabirwa mu nsi eno nga bali ekololo bagenze okukima declaration form nga bagenda okulangirani angudde kuba president ye omu kubasookawo okutuuka Besigye abateekateeka omusango nga Abedi Bwanika ali erimu agenze kima mpapula ze kifo kye kyakutte Besigye abaali napangapanga empapula n'obujulizi addukire mu kkooti awakanye ebivudde mu kulonda Abedi Bwanika n'agamba nedda era teyakomaawo yagenda ne mu kkooti n'aweera mwami Museveni obujulizi tebabbaka akalulu era n'agamba nga yeewolereza nti nze akange tebaakabba babbaka Abesigye mpozi naye musango gwali gugamba omwalimu obutali bwenkanya mu kalulu kati Abedi Bwanika tabangako wa opposition so abo ze ndiga zitambulira mu nte ndiga zitambulira mu nte so ekintu ekyo omanyi parliament eyo baba baleeta ekintu balina engeri gyasooka okutuula waliwo ekiteeso ekyaviirako nombaka ono omusajja afuwamu ono mu Central Region yakabasa yava ne mu parliament Simeon Nsubuga ojjukira ekintu kyatembeera mumanyi bulungi nnyo ye yaleeta ekisanja okukijjawo naye musajja atu ne yeesanga nga takiriddeemu then Simeon Nsubuga n'abiriga oyo waffe teyakiryamu parliament yaddako yagwa bugwi n'agwa ne bano bwe bagenda okuba waliwo noono omwami yaleeta era no yesikali yesiwa mu Buganda yaleeta ekyagikwate kutogikwatako omuwala omwami musajja minister gubawa kati waleko government Majezi era naye teyadda naye gyali naku zo mulaba nga atuma okingambu kati awagira Kyagulanyi naye kugamba lwaki abantu balowooza nti tetulina magezi simanyi nze ngamba nti omuntu ye bw'aba alina amagezi alowooza nti ffe tetulina magezi kati kitegeeza apimira kuffe nti ayinza okuba nga yeye atalina magezi mwenye ekinyira bwe kitambula nga kyesulise bwe kiti kirowooza nti gwe yeesimbye gwe weesulise so ekyababaka bano kye bakoze gwe mu ndowooza yolowooza nti President Museveni yali emabega waabwe oba baabikoze nga bo kati bano njagala omanye nti gino mizindaalo mwami Museveni emyaka gyonna gy'amaze wano 10 ayogerera mizindaalo nze naawe ffe tulasana wano naye oli atulaba eri gyali ku TV ye ku simu ye emizindalo gye girasana wali ninga sije kalisike ffe twayogedde kati zino so obugologosi bwe bano bakongozi balina emmandwa kwatuula mandwa etudde ku mitwe gyabwe era bino byonna biteesobye omanyi nakyemalira obwa nakyemalira nga buzimbwa omuntu atuuka n'asigala nga yekamala byonna nga buli kintu akinafuyizza yekka ng'era n'ensi yonna erowooza nti yekka yasobola ekibi Andrew Mwenda yatuwandiikidde ebbaluwa n'atulaga Museveni waali munafu nnyo akaddiye okutegeera kwe tekukyali omwana yawandiise ekiwandiiko nga si mu butuufu essaawa ne bwe banfu mu lunaku ebaamu emirundi 2 gyebala ebituufu essaawa Andrew Mwenda ku mulundi guno yabaze ebituufu bye gotomanyi ba Andrew Mwenda kye bali mu kugoba bagoba ki soko mbuuli Andrew Mwenda wapiraawo
naye ekyo banakikola embwa engizi nga yazaala enkolya kati bayinza okuba omuntu waabwe baagala ono omusajja omukulu basooke bamunafuye takyasobola baleeta oli eyabadde agamba abawala baffe mbu simanyi banywa amazzi n'eddagala mbu bafuuka abewaabwe ne bigaana ne babivaako nga naye no byakoze ngajja kuva ku bukulembeze kubanga obukulembeze katonda yabugaba kati ffe ate abaana abaffe ye byalowooza nti banywa amazzi ne babivaako fe abaganda tetuba bakyafu omusajja omuganda tafuka ku buliri n'abaana tubakuba mukazi omuganda tafuka ku buliri si mpisa ya wano omwana bwe tuba tumusibirira ng'agenda mu bufumbo sengaawe amuwa olugoye luba meters olunene nnyo mita 2 toyinza ziyiwako yadde lita y'amazzi emu nesigala ng'egiwaniridde omukazi omuganda omusajja omuganda aba muyonjo okuva mu kisenge paka mu ddiiro lye kakati ebyo ffe niwaffe tetwagala kubivumirira naye kubanga bo bannannyini byo bibasanyusa era bannannyini byo bibakolera naye omuganda tawuga Mwami Sentamu kati eyo gwayagala okuleeta era ebiriwo bagamba nti bayinza okuleeta ekiteeso mu palamenti kyali kireetebwa mpuuga nze kyendowooza kye bajja okukola bagenda kukola ng'oli ow'esayidi eri bwe yakola kitaawe ne batugamba nti omusajja bamusse omwana n'atekinga ova n'akulembera eggwanga awo ku muliraano wansi naye nga tebakoze ekyo tetuli basiru naawe tibayinza okuyita mu kalulu ne bajja ne piraawo waabwe era ffe ne tulonda oyo ni mu Uganda yonna nga naye emyaka 4 agasose mugalozezzaako omuntu eyazaalirwa Tanzania eri gye yava ne taata waatubulire nti eyo gye basibuka mu Uganda eno eyaffe bannannyiniyo ffe Obama mukikuyuta badde taatafuga Amerika mu Uganda nnyaffe abamuzaalira Hawaii senga bamuzaalira Hawaii najja afuga abannakenya egyo twali kirabye nga kirala naye eri gye bamuzaalira kitaawe ye mukikuyu ye muzaale waawa naye ono bamuzaalira Tanzania ate taata waatugamba naye muzaale weeri ebigambo ebyo ntemubyongerako tebanteeka mu duloni abaminisa kubanga yaleera omwana oyo nga bato ebyo Mwami Sentamu abasajja bano batujooze Mwami Sentamu tutunulira ku kintu kya Abedi Bwanika okwewa obwa loopu yayimiridde bulungi n'agamba yenze loopu ow'olutuula luno olw'olwaleero omanyi weerabira waliwo abantu omuganda bagamba nti bakula mitwe nga mmale naye emibiri egisigala nga tegikuze Abedi Bwanika ayinza okuba nga mukulu mu myaka naye ng'akyali mu biri ebyaffe ebyedda okyajjukira twatuulanga awo n'ofunayo akakooti ka taata naye nga tekakutuuka n'okambala n'ofunayo ne mwannyoko wabbali wali naye n'agenda yeteekamu olugomesi olutonotono oluteteirwa ababawe nga terumutuuka ne tuteekako n'ebimuli bino ebyaffe ebya bulijjo ebya night flower n'ebirala ne tuzannya nga nze taata ng'oli ye maama n'abaana ne tuba nga tuzadde naye twabanga tubalina ate nammwe mwenyini mwabanga baana Abedi Bwanika abadde mu byakito naawe yagambye muli mu byekito yagambye nti Ssenyonyi ebyo byokola politics tali ku level yo w'essomero debate opposer and opposer Ssenyonyi chairman yabadde mu byakito ffe tugenda ewaffe ne tukola gye bayitamu ku parliament n'osanga abantu nga boogera ku nsonga nga ddala nsonga nga si bibyo ekijega kale ye yabadde loopu w'olunaku olwo ani yamulonze kubanga loopu alondebwa chairman alondebwa kibiina ekisinza ababaka abangi mu palamenti abavuganya gavumenti kati ani yamulonze ayinza okuba nga speaker oba alina etteeka lyeyasomyewaawo manyi waliwo amateeka ge basoma ne gayingizaawo ensonga ne President Museveni yadde agenda okwogerako gye bali waliwo speaker etteeka lyeyasomye waliwo abantu booleta mu debate ng'ompise nga wano okukyalako eri abantu ne mpuliranga olunaku lwange olwononye nga nekyemusala nkonereko ddala nga bwe naali nekyemusala tekijja kumpoomera andi byebiriwo omusajja yasituse n'agamba nze speaker simanyi nze loopu neneebuuza ekifo kya Ssenyonyi bulijjo akyagala anoonya bwa loopu kati awo omanya nti byayogera byonna ku Ssenyonyi nugu kiraze byejja byadde nga kubanga yali alowooza nti mpuuga bw'avaawo nze nzirawo yagenda okulaba nga balonze Ssenyonyi neyeefuula alwanirira mpuuga naye nga ayina ekiniga naye abanyankole bagamba nti bw'onyampisa ekiniga weekanga nga empale ogikozeemu popo kati omukulu gwe mutunulire tujja kgenda okugyamu empale ye ng'ejjudde popo Abedi Bwanika kitange ne mukazi we yabeeranga n'ekibiina kye bakiyitanga PDP mbuli ayo memba wa PDP omulala gw'omanyi ate oba naye mwennyini yakisuulawo kati n'amanya nti ate bamemba baakyo tewalinayo gw'omanyi yenna yaliko memba wa PDP sibajjukira
kubanga yabeeranga ye yekanga ye chairman ye mwogezi ye publicist mujukira tutuzanga wano ku hotel Triangle uyatula ng'atuula n'abaani abalala yabanga waawo n'obusajja bwe nga bubiri nayo kyabulaba bwaddawa bonna baabula ate kati yabalekawo yabaleka so ebyo byonna biraga nti okweyagaliza kirungi n'okuloota kirungi kubanga okuloota kye kimu ku bintu ebiwoomesa otulo naye okukkiririza mu birooto kibi kirungi omuntu okuba n'ekirooto naye sisuubira nti omuntu ku levo ya bedi bwanika ekirooto kye kyalibadde kyakubeera leader wa opposition omuntu yavuganyako ne kuba pulezidenti emirundi egitali gumu yandibadde ne value n'ogamba nti ate kati oloota kubeera loopu naye Kyagulanyi alyokanga najja n'atwandikira abantu bano kubanga kati bano bali mu ngato ze beegezaamu naye nga oli batugambanga nti bavuganya bwa pulezidenti naye kati engato gy'alabanga yemutuuka ya bwaloopu nalibadde ngamba nti atudde walinga agamba nti leero nze Kaguta Museveni waawano oba nze pulezidenti wa etegeeza abasajja bano abali bano boodinga tabeegomba tasobola abo tayinza yadde okukuba engatto zaabwe eddagala kubanga Bannakenya bayagala Baba Raila ne bagamba nti Baba bw'aba atudde bw'ati gy'alengera mmwe abamulinaanye ne bwe mulinnya ku muti ogusinga obuwanvu mu kyalo temusobola kulabayo olaba levo kwe yali bamuteeka ku levo yaffe gye tulabiramu baali baagala kumwenkanya maaso moogi kuba ffe maaso moogi yekka gwe tusuubira ne bw'aba yeebasenga agalamidde bw'ati mu buliri gy'alengera teriyo Muganda alinnya ku muti oba muntu yenna ali mu Buganda alinnya ku muti gusinga buwanvu mu Buganda n'alengerayo nga maaso moogi alabyeyo so Abedi n'obwabedi bwe n'avuganya kuba president emirundi egitaka ebiri oba esatu oba ebiri yeeyagaliza bwa loopu kati loopu tolabanga anafuye nnyo ola Kyagulanyi olyokanga nojja Katonda yatuwa omwana oyo Kyagulanyi yamutuwanga kirabu oba tabiraba nti asereba bwe baba bakulabisa gwoba teweeraba mumanyi mugenda ntula abantu omuntu asobola okutambula ku street awo najjamu engoye asooka kujjamu saati n'agiteeka eri n'alyoka yeekyanga n'akwata ekigoye ekiddugalawo n'akiteeka ku mutwe n'addamu n'ajjamu empale n'asigalamu akato neyeekyanga n'afuna ebiwerowerawo n'abyesiba ogenda okulaba nga n'akato akajjeemu n'alyoka atambula bw'aba n'omusajja ng'agenda yeewuuba bw'aba mukazi ng'agenda atekena naye olowooza ye aba abiraba nti ali bwereere bagamba nti omulalu aba amanyimu balalu era abalabamu abambadde nga ate olumu ayinza n'okuba ng'alina amukomandinga namugamba nti zina n'azina namugamba nti jjamu empale n'agijjamu namugamba nti ddeno naye naddeeyo kakati bano boolaba balina ebirala ebibavuga abasajja balina endowooza y'okuddamu okuwangula akalulu oba baasalawo batalaafiya ng'abavuga yabasuubiza ebifo ebirala bali mu kifaananyi ky'omulalu oli era abamu ku bano nze nina okumanya oba baddayo oba tebaddayo sente z'ekisanja ekiddako kyonna bajja kuzifuna kati wano bali ku mulimu omulimu gwabwe gumu kuba nuupo gijjewo buli omu agikubira mu wingi gyalimu bakola kya self destruction omubiri ng'oguli awo n'oguwaamu obutwa omubiri obutwa ne butambula mu mubiri kyebaliko buli kimu ne kyekola kyokka kakati abo be bantu baffe be tulina bo bali ku mulimu era kyovola buli kiteeso kyonna kibaleeta kiyamba nakyemalira kati ekiteeso kirala kyogambye kyekiri ekya gundi ono mukwano gwange Mwenda bwegambye nti baliwo okuyamba oli ayitawo oyo mwana baze bayamba muyambe naye talina basobola muyamba kuyitaawo okugguka waggulu nga takozesezza bano kati alina kukola ebintu bibiri either ajja kukwata mundu awamba obukulembeze oba agenda kuyita mu palamenti bano gye baagala okuleta ekiteeso kyabwe mbu simanyi abasinga ababaka abangi mu palamenti naye gwe oyinza okubamu amagezi ddala n'owagira ekiteeso ekyo nti asinza ababaka abangi mu palamenti ngero okiraba yanaatulondera gavumenti gwe bw'otunula olwaleero gavumenti eno nga bweri olwaleero bweti nga gwe gy'olaba olaba nga tusobola okuwangula ne tuba n'ababaka abangi mu palamenti nga tuli mu Uganda omuntu asobola okusalawo nti njagala awo omubaka owaawo mwagala alina okuwangula mu mbeera zonna n'agamba Kiruhuura ne Mitooma balina abantu 40 balina ababaka ba palamenti 13 balina constituency meka bala 3 n'eri omu n'abana n'omunaana neuma n'MP eno n'eri abamu balina constituencies ziri 7
okitegedde 7 ne Women MP omu ababaka 8 nawala balina constituencies 4 ne Women MP atya omu ababaka 13 ne bali emitwalo 4 muguki emitwalo 4 mugumu gina ababaka 10 nabameka 14 nga Nansana municipality eyina abantu emitwalo 6 mugumu eyina omubaka ogu Greta Mbale gentero kuwanga ekyokulabirako lwenajjanja kuwa ekyokulabirako nga nkuwa Kyabushenyi ne Greta Mbala nkulage district n'abantu abalimu Greta Mbale Nansana manya Wakiso district esinga Greta Mbale obunene ngegisinga square kilometers 10,000 kuba Greta Mbale ina square kilometers 2,419 nga Wakiso ina square kilometers 2,888 bwe bugazi mu bungi bw'abantu Mbale eri gye bayita Greta Mbale eyina abantu akakadde kamu n'emitwalo 82 Wakiso eyina abantu obukadde 3 n'emitwalo ameka abo nabo tubaveeko tugende mu balonzi awe kusoba yinza kuba bazaala nnyo abalonzi Wakiso eyina abalonzi akakadde kamu n'emitwalo 11 mu 10,000 eligible voters. Yes. Greta Mbale eyina abalonzi emitwalo 7 mugumu. Nawera tubasinza abalonzi emitwalo ameka? Now almost. Ba voters, eligible voters. Naye Greta Mbale eyina abakaba parliament 24. Wakiso eyina 8. President Museveni mulabe dduka. Eyina abaka 2 mu bameka? Wakiso eyina 8. Bwe tujja mu sente batukunganyamu Wakiso batukunganyamu sente zisuka 1.4 trillion mu misolo. Eri Mbale bajijja mu sente eziri less than 100 billion. Naye Wakiso bajidiza billion 89. Greta Mbale gye batawezaamu billion 10 ne bajiwa billion 264. Oye Museveni. Awo nawo vaawo jangu ku Parish Development Model nawo batubbirawo nnyo kuba kati million 10 ze bagabawo. Greta Mbale eyina emiruka 97 mugumu. Wakiso eyina emiruka 146. Bali bafuna 97 billion nga fe tuyina 14. Nina 14. Wakiso gyolaba eyina district ki? Emu. Greta Mbale eyina district 7. Eyina ba Women MP 7 nga Wakiso eyina Women MP atya? Alina okuveekira nadda entebe nadda ku mazzi kitundu kyatambulamu kinene okusinga Greta Mbale. Yo Greta Mbale eyina ba MP 7 Women MP 7 bali abasigadde. Nalaka constituency kali eyo kayina abantu obe 4,000 ka constituency kali eyo mu Kampala eyo. Utafiire gyakiikirira yonna wamu balina emitwalo 3 abalonzi balina constituencies 3. Basoka yasoka kubeera emu nga Utafiire yagikiikirira. Ruhinda North. Kahonda namukuba. Kahonda Donozio. Namukuba ekigo. Ne bagamba musajja afa tujja kumuza mu parliament ne bagisalamu ebitundu 2. Ne bamufuniye bamufuniye okulonda kugenda tuuka ng'ate waliwo omwana akakozeemu enkuyege nga muyitirivu okusingaani ne bagamba katongere tukadduke. Ne boogera ne bakasalamu Kahinda ne bamusatira akake. Obwo butali bwenkanya tuyinza kubuwakanya mu mbeera eno kati omuntu bwaleta ekitese ky'obusiro ng'ekyo nti ekitundu ekisinga ababaka abangi mu parliament ng'otegedde nti bali bo ne ka LC1 bajja gisalifuke naye mwami Sonda jinkubisaamu akafaananyi ng'olunaku lukedde mu parliament nga aba MP bagenda kulonda loopu abe NRM nga bagenda kulondera mmwe loopu Abedi Bwanika seba abawangudde bali binna n'omusobyo bagenda kulondera mmwe 6. Abedi Bwanika abawangudde sebo era bafuuse loopu musajja badde mutuufu nno bali ebinna n'omusobyo kizemu yalabinga bali kali kalukwe era yeroopu naye baba nga atwadde kubanga naye ate kati anaaba mu parliament gye banaakalonderamu kimanya kabonera atuyita bassira oba akozeyo enkuyege nga kuyege w'amaanyi nga ye amaanyi agawulira. Omusajja omu yayimba kati ali mu parliament awo nti tooki beeriswaza bangi bwabaawo enzikiza nga tewali kitangaala bagenda okumulisa bwe bati bakusanga nga oddira ekifo ky'ennyama ekinene nnyo okipakidde mu ttama nene opakiddeyo nga ovuunyuula beebo. Mwami Sonda gikinkwasa nnyo ennaku okwogera ku Buganda yange naye ate mba nno byogerako kuba ndi Muganda nkyagala
era nkibulamu emirembe naye buli President Museveni wabanga alina emizannyo gye bayita data game mu byobufuzi gyagala okuba nga azannya lwaki gituukira mu baganda ffe tetukyalina nsonyi sirabangako ekizibu kiri kimu nti mwe mumanyi buli ayogera Oluganda ng'alina n'erinnya nti ye sentamu Muganda bangi ku bantu bano be bakozesezza era batuyisaamu eggaali tambula obeetegereze nonje emabega waabwe ogenda musanga ng'agwa mu biti bisatu ye yennyini bw'anaaba nga sentamu oyo teyeetuuma linnya lyaffe okukola ekyo ojja kusanga nga mukyala we weeri ate Abaganda mwe mubyogera nti erwanira obuko ekuuka ejjembe kati alina kulwana buko akuuka ejjembe alina okukola buli kyonna ekikola okuba nafuya n'okubaswaza olugendo lwa Mwami Museveni mu myaka 4 lwakoze lubadde lumu lwokka nafuya Abaganda basiigeko ekifaananyi ekibi obalage eri bannayuganda bonna nti be babi abasinga obubi mu Uganda muno ngera basaana kuva mu Uganda okuba ey'emirembe kubanga Mwami Museveni lwakyakoze ekyo okuva ku muzungu okutuuka ku Mwami Museveni tewaliwo gavumenti yali evudde mu buyinza nga tekuliko input y'Abaganda kati Mwami Museveni najja ng'alwana n'ekyo Abaganda baleke okuddamu okwegatta n'abalala Abaganda be basetinga presidency eyo be bazinga bayambako zi gavumenti okukyoka ekibi nga bo bwe tutuuka okukyusa gavumenti tuba n'entalo zaffe ne mumaliza nga temugiyingidde gavumenti ne muyambyeko buyambi bali kati ogamba Kyagulanyi lwaki yagenda nze naaligenze naye ne weerabira nti omukisa gw'embwa si gwe gw'ente ate si gwe gw'embuzi naye n'embuzi wadde omanyi abantu bano babiri embwa n'embuzi buli omu alina omukisa gwe embwa tesobola kuyita mu katale ka nnyama naye n'embuzi tesobola kuyita mu malagala ate mwana atunga embwa mu malagala yeekaaliisa kyokka nga bonna bisola ate nga byawaka kati twerabira nti buli omu omukisa gwe gwina gye gugira ki gye gukolera kati awo we tujjira wano ti Mwami Museveni ye bwe yamastalinga ekyo n'atandika okukozesa abantu baffe nkugambye asooka mwana w'abali nga yeetuuma bwetuumu twe abantu bangi nakalema nga tasobola kwogera